Bannakibiina kya NRM disitulikiti y'e Hoima banaabidde minisita w'abakozi ba gavumenti maaso Henry Muganwa Kajura ne bamumma kkaadi y'ekibiina kyabwe okuddamu okubeera omubaka w'ekitundu ekyo eky'e Hoima. Bano bategeezezza nti Muganwa amaze ebbanga mu kifo kino wabula nga mpawo kyonna kyabakoledde ekireeta enkulaakulana. Abantu banaye beetayo mu kalulu kano wabula ng'okuvuganya okw'amaanyi kubadde wakati wa minisita Muganwa ne Dr. Lawrence Ategeka. Kigambibwa nti akalulu kabaddemu obuvuyo bungi omuli n'abayizi abalonze era nga n'akulira okulondesa e Hoima Betty Businje akwatiddwa wabula oluvannyuma n'ayimbulwa. Dr. Bategeka asiimye abalonzi olw'engeri gye bamuwagiddemu newankubadde akalulu bazze bakwongerayo okumala kiseera. Kati nze ndina okwewayo okuweereza abantu. Ye Profesa Gilbert bali baseka Bukenya asinkanya abawagizi be ssaako n'abamu ku bawanguddwa mu kamyufu bw'atu n'abasaba okuwagira abo ababawangudde. Njagala mutuzeeyo lwa busobozi. Ensinkano eno ebadde mu maka ge Rwantama mu tawuni kanso y'e Kakiri mu disitulikiti y'e Wakiso. Robina Nantale ne Wire Kizza bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.